Omuntu atannatuuka mu ntebe y'obukulembeze yakunyumiriza nga bwe kiri ekyangu okubeera omukulembeze era bangi ku bo naddala abagoberera ebyobufuzi baagala okutuuka ku ddaala ly'obukulembeze lyonna. Wano mu ggwanga lyaffe omubaka wa paalamenti aweebwa ekitiibwa kya nsusso era baaba abalozezza ku ntebe eno y'omubaka wa paalamenti naddala omulundi gwabwe ogusoose bakunyumiriza obugwi bwe bayitamu era nga oyo ateetadde mu bigere byabwe oyinza okulowooza tebalina kye bakola era bano batutottoledde obugwi bwe bayitamu. Ye Muyanja Johnson ng'ono yaliko mmeeya w'Emukono munisipaali nga kati omubaka wa paalamenti w'Emukono mu Maserengeta agamba emyezi 7 gye yakamala mu paalamenti gimugendedde bulungi era annyonnyola nti okutuukiriza abalonzi kye bamusuubiramu si kyangu kubanga newankubadde abatalina nsimbi naddala ku mikolo egy'enjawulo gye bamuyitako bamusuubira okuwaayo omugabo omunene ng'omubaka wa paalamenti. Abantu basuubira bingi nnyo okuva eri abantu be balonda era nga bewunooza baagala byonna bye bateeka okukola mu myaka 5 babikole mu myezi 4 oba myezi 5. Ne bwe gubeera mukolo ebbaasa y'emupi bagisuubira okubanga nnene nnyo kuyaba baka bonna abalala oba ba LC5 baloko ki abo bonna bakusuubira okuba kujjako nga muliwo ne pulezidenti basuubira nti ebbaasa pulezidenti yesinga obunene eddako ya MP. Bwateeka Mwagafa omubaka w'e Kasambya County yagamba abalonzi kati bamufuula gavumenti muno mwe muli okumusuubira okukola enguudo okuddaabiriza n'okugula eddagala mu malwaliro mu constituency ye n'ebirala ng'ate guno mulimu gwa gavumenti naye engeri enkola ya gavumenti bw'eri ey'akasoobo era obuvunaanyizibwa bwonna buteekebwa ku mubaka wa paalamenti. Kubanga mu kyalo oli ajja kugamba nti buvunaanyizibwa bwa memba wa paalamenti okujja okutulimira enguudo, buvunaanyizibwa bwa memba wa paalamenti okujja okutukolera enzizi, naye ate gwe ojja kumanya nti buvunaanyizibwa bwa memba wa paalamenti kukiikirira abantu be n'akola amateeka era n'agezaako okulabika nga bajeti bw'eba ekolebwa ne bawagira oba ne bakola ki. Kati n'olwekyo byawukana nti abantu bye batusuubiramu mu byalo byawukana n'ebyo tulina okubeera mu paalamenti. Era n'abamu ku babaka bano abapya naddala abali mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo batottola obuzibu bwe basanga mu bibiina byabwe okuli okubateekamu ebirowoozo by'ekirindi ng'ate oluusi babeera tebakkiriziganya nabyo nga kati basongebwamu olunwe nga kati bayitibwa bannanfuusi era ne babasossola. NRM bwe mugenda mu kokasi n'esalawo byeyagala era gwe ng'olaba byesazeewo si bye bituufu olw'obiwakanya kubanga eri nayo tebatuwa mukisa kwogera. Kati bw'ojja kufulowa n'obiwakanya nti pozisioni yaffe ya kokasi eri bweti gwe n'ogamba nedda. Ekyokulabirako bwe twali yo wali olumu bwe twali tugenda kulonda sipiika ne bavaayo nti abo baagala basooka ne bagamba tuwagire Olanyi. Kakati nze neŋŋaana ne ŋŋamba nze ngenda kuwagira Muhammad Nsereko. Ekyo kyokka ne bandaba nga rebel. Naye it is my right kubanga nze nina okulonda gwe njagala. Abaka bano yabongerako nti obulamu bwabwe bwakyusibwa nnyo nga beekengera buli kaseera. Ali sinafuuka mubaka nga ngenda neewugirawugirako eyo lumu ku biiki olumu ne ku biwugiro bino ebidiba biswimming pool. Naye kati ne bw'oba ogenda kujja mu saati kubuga osooka kwetegereza bakulinaanya. Olira okyuza endyayo si buli wamuntu olyawo oli bwakuleetera emmere n'osooka okuba obubonero bwa mirundi 3 nti oba eno gyampadde si yenzija mu nsi. Ekyokubiri ne bw'oba ovuga mmotoka mu kkubo oli n'akulaba nti oli mubaka ne bw'aba yakujooza era olina okusigala nga gwali ali wansi. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.